Webale nnyo muganda wange Steven Mayombwe, akanyomero kaffe akawanawali kakutuukako buli lwakusooka lwa Ssabbiiti era nga ku mulundi guno twegattiddwako Dr. Stella Nyanzi nga n'ensonga gye tugenda okutunuulira y'ensonga y'akakiiko k'ebyokulonda gye kavuddeyo nako nga kagamba nti abagenda okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo mwana wattu ku mulundi guno bajja kuyita ku mikutu mitimbagano okubanga baperereza abalonzi okubayiira obululu. Twagala tumanye Dr. Stella Nyanzi agenda kwesimbawo ensonga eno yagiraba atya maaso awo era ajja kubatubuulira kifo ki kyagenda okubanga yesimbamu. Dr. Stella Nyanzi twagala obuze ku batulaba abalaba akanyomero kano aka Record TV aka obiraba otya gwe ensonga eno ogiraba otya oba amawulire gano gakutuukako gatya? Balamusiza bannaffe bonna abalaba obiraba otya era njagala kwebaza nnyo aba Record okundeeta okwera ku nsonga eno enkulu kubanga okulonda kuba akalulu kutuweebwa ffe bannayuganda constitutional right yaffe. Ssemateeka egamba nti ffenna bannayuganda abaweza emyaka 18 abalina ebisaanyizo tusobola okugenda okuba akalulu. Kakati bwe twawulidde nti Electoral Commission oba ekitongole ekikubiriza akalulu ekitegeka ebyokuba akalulu mu Uganda kyavuddeyo ne kiwa roadmap oba ensengeka yaakyo ennaku ze tugenda okulonderamu ennaku ze tulina okukoleramu kakuyege. Nze nasanyuse kubanga roadmap tugyetaaga. Waliwo omuzeeyi yali agambye nti nno bwe tunaba tubiseera bya corona nga tukyalina corona mu mwezi gwa July tetujja kulonda nti omuntu ajja kuba muguwa ddalo okola ki ogamba bannayuganda okuba akalulu. Kakati aba Electoral Commission bo bavuddeyo July tukyali mu lockdown abamu batugambye ng'abagoba ddalo mu buzeeyi be yagambye nti tugenda kuba akalulu ne batugamba nti akalulu kagenda kuba virtual. Aba opposition abasinga enteesa eno tetwagisanyukidde. Lwaki? Kubanga ssemateeka ya Uganda etteeka eryo etteeka erisinga obukulu mu Uganda erifuga okulonda kwaffe bwe baali basengeka entegeka ya okuba obululu bagamba bwali bulina kuba free and fair. Abannayuganda abasinga abawakanya effuga bbiri ya Yoweri Museveni tetulina beetu kugenda ku mutimbagano oba ku radio oba ku TV kwogera mu lwatu kye twagala. Abasinga bamanyi nti nze banteeka mu kooti nina emisango oba emeka nga banvunaana nti nawandiika ku Yoweri Museveni nti freedom of expression oba eddembe ly'obwebanga okweyogerera ensonga gy'olina okwogerako naddala ng'oyagala kalakata gavumenti ya Yoweri Museveni oyagala kalakata fugabbi tetulina abalina beetu be bali abajja muwaana muzeeyi biiso birungi muzeeyi waffe abo gye bali bangi naye ne bwe banjagala kugamba nti bannaayi akawunga tekannaba kujja tekatumala akawunga kaalimu empulunguse siina ddembe eryo okubanga ndi opposition era radio nyingi TV nyingi tuzirabe nga bazibonereza ezimu bazijja ku mpewo endala baziwa fine y'essente monetary fine oba bannamawulire ne babakwata ne babasiba. Lwaki? Kubanga basobozesa abantu abalina endowooza eziwakanya effuga bbiri ya Yoweri Museveni n'aba NRM okwogera nti tubaze okulaba nti mu kaseera kano freedom of expression oba eddembe ly'obwebange okweyogerera nga bw'oyagala tize Nyanzi mu mpa akalulu nja kujja nsabule aba NRM mu parliament nkyuse enkola ya NRM koleka kuyege tuleme kulondanga kugikwatako buli kiseera tebajja kumpa beetu ate bondondeta kumpewo bayinza okubonereza nange bajja kunzigulako emisango. Kyantwalira emyaka kumpi 3 okuwangula gavumenti ne DPP abantwala mu kooti mbu Nyanzi yayogera ku Museveni ne maama we balinga bagamba nti no ssemateeka tempa beetu kwogera ku Museveni wadde kwogera ku bitundu bya kyama kya maama we katugambe for example. So ensonga ya freedom of expression mu Uganda tulina ogitunuulira nga tumanyi nti n'abantu abatagenda kuwaana buwaanyi bali mu buyinza aba NRM ne Museveni tuyinza okubonerezebwa nga twogedde mu lwatu ku TV ne radio n'emikutu gya social media egimu giyinza okuggalwawo. Emikutu egyo giyinza nagyo okubonerezebwa so tutunuulire nti no
electoral commission oba ekitongole akakiiko k'ebyokulonda bwe kabadde kasengeka nga kategeka nti tugenda kukola kalulu oba kuba kakuyege nga tukozesa emikutu gino n'omutimbagano batunuulidde ensonga ya freedom of expression mu Uganda era bwe tugamba nti akalulu kalina kuba ka mazima era ka bwenkanya bwe tutunuulira ddala opportunity emikisa ba opposition gye tuyina nga tugigeraageranya n'emikisa abali mu buyinza gye balina okwogera nga tetutidde okwogera freely ku mikutu gino akakiiko katunuulidde nti nno eddembe ly'okweyogerera ligenze lifunda nti abalina eddembe okwogera be bano abawaana buwanyi gavumenti sobola banziza okukuba kakuyege nga ngenda kukozesa radio ne TV mu Uganda kibiina ki ekisinza obwannannyini tugenda tulaba nti no gavumenti ya Uganda olw'okuba basinga okuba n'ebyobugagga byaffe n'ebyobugagga by'ensi Uganda byonna babyeddiza UCC UBC NTV NBS record radio nyingi TV nyingi okufuna olukusa ani alubawo olukusa gavumenti ki eya Museveni so aba opposition oba ebibiina ebiwakanya bw'obufuzi bameka abalina radio ne TV emikutu radio ne TV endala za dini endala ziri ku musingi gwa byabakabaka BBS ne CBS tugambe mu Buganda endala ziri ku misingi za bintu byanjawulo naye ng'okufuna license ne bweyandibadde nti nno ya bwannannyini si ya gavumenti si ya bali mu buyinza license ezo zigabibwa ba gavumenti abayina obukwakulizo bungi ebiseera bingi bajja kukubonereza bonooleeta omuntu ajja okukalakata obukalakasi nti okukola virtual elections oba okulaka kuyegewa nga tuyita mu TV ne radio kiina engeri gye kigenda okufunzaamu obusobozi bw'abawakanya gavumenti okwetaba mu kukayukuyege mu ngeri eri free and fair ensonga endala nti bannayuganda bangi tebalina masannyalaze tebalina ssente zisobola basobozesa kugula data kweyunga ku mikutu emitimbaganyi bangi bambi tebalina na biseera ayinza okuba ne radio nga talina manda buze yagenze n'atusuubiza nti buli maka ajja ggawayo ka radio right naye yalemererwa ogaba pads sanitary pads luli akawunga kamulema luno jjo juzi TV ze yatusuubiza ziganye akati radio buli maka agenda tuwa naye nga ayinza tuwa radio tuyinza okuba ne radio tulina manda olina okunoonya abaana kye banaalya n'oggula amanda ga radio owulirize Stella Nyanzi ng'akola kakuyege abasinga tetulina busobozi obwo n'olwekyo ensonga y'okukola kakuyege nga tuyita ku mikutu gya radio ne TV ejjamu abawakanya gavumenti ate nze ndowooza esobozesa ddala abali mu gavumenti abali mu kibiina kya NRM nze njagala nnyo kakuyege netugenda tubeera n'abantu kituufu tuli mu biseera bya corona naye nze siva downtown mu bikuubo omwo njagala nnyo mu malls mbadde njagala kulaba mu arcade ezo mbeeramu mu bitaxi mbeeramu akanyigo already ke tulimu mu kaseera kano tuli mu June July tulinga abatalina na corona so batubuzaabuza tugamba nti tetugenda kusobola kukola kakuyege nga tulina masiki zaffe bulungi tugenda nju tukoze enkuŋŋaana already wagenda mu wino wano already tujjudde omujjuzo gwazzeewo so electoral commission oba akakiiko akategeka ebyokulonda basinziira ku kyo tugamba tetugenda kukola kakuyege nga tukoze enkuŋŋaana tugenda ku mikutu gya TV na radio ze ndowooza si kya bwenkanya tekyaleetebwa ekiteeso tekyaleetebwa ku lwa bulungi bwa bannayuganda ekiteeso kyaleetebwa kwongera
musajja alina effugabbi kisanja kirala nakutujja muffe abamuwakanya. Dokita olowooza mu nsonga eyo yennyini gye tuliko mu mbeera eno eya korona akalulu kandikwatiddwa kati kuba twagala okwewazisa abantu okuba nti otwalira omuntu obulwadde bw'ogamba nti nju ku nju kuba akalulu kano oba okuŋŋaanya abantu mu kifo ekimu kuba tumanyi nti korona kyekimu ku byaviirako n'amasomero okuggala. Mu mbeera eno akalulu twandikakutte tutya? So first of all ekisooka twebuuze nti korona kituufu mu Uganda tumuyina tetumuyina. Bwe tukkiriziganya nti tumuyina, aba Ministry of Health batuwadde enkola ez'enjawulo tufune masika, tunaabe engalo, batuleetera sanitizer oba tomuyina kwesa sabbuuni, social distance oba okwewa amabanga, tonsemberera campaign twagitandika. Nti bannayuganda tukoze buli kye tusobola okulaba nti tutuukiriza ebiragiro bya ministry. Kati awo oba tubikoze nga tetuli mu kakuyege ate already tuli mu minyigo, omunyigo mu nzigoto eyo gye tubeera, kyekigenda otulema. Twongere okunaaba mu ngalo nti bannaye mujja kugundi kulwale munabe mu ngalo, mwambale masiki, tosemberera nnyo. Tusobola okuteekawo enkola ng'esobozesa abantu okukuŋŋaana nga bwe tukuŋŋaana era ne leero mu ngeri etasaasaanya bulwadde. Kyekisooka. Ekyokubiri kyemmanyi nze ekimu ku kizibu kye nnina ku zino virtual elections baaganye enkuŋŋaana bwezija neekukyalira ewuwo neŋŋenda ewa neighbour neŋŋenda ewa neighbour oli tekinneetaagisa kuba ku radio kukola ekyo. Abalala tulina ebimotoka bino ebinene tuteekako ba DJ baffe londa Stella Nyanzi mpa Kalulu, Stella Nyanzi ondabiranga ddala. Ekyo kirimu scientific, kirimu nnomo nti tebatulambuludde biki bikkirizibwa na bitakkirizibwa. Right? Wangambye nti tukoze mu kaseera ka korona omuntu asobola otya okukola kakuyege n'abantu. Aba Electoral Commission oba akakiiko akategeka ebyokulonda bwe baba mu butuufu baagala tugoberere ssemateeka nga tukozesa eddembero lye yatuwa okuba akalulu. Nze yesimbyewo neetaaga okwogera mwe mumpulize ate nange njagala mbawulize mpuliziganye okuva mu mmwe. Kati empuliziganye eyo bw'ogijjako nti nze ngenda kwogera bwogezi simanya balonzi kye bagamba nti naye Nyanzi lwaki ebbere teyali lwezezza, nti naye Nyanzi lwaki Museveni teyayogedde ku nsonga eno. So empuliziganye eyo bwe bagijjawo, Electoral Commission eba ejjeewo eddembe eryo lye tugamba nti ffenna tulina eddembe okuwuliziganya n'okwogera eri abagala otulonda. So bwambuziza nti tusobola kutya okutegeka elections mu kaseera ka korona. Nze ndowooza omulimu ogwo ssemateeka egugwa akakiiko ka Electoral Commission. Kati naffe Electoral Commission yandize naye twebuuzaako ng'abantu naye nga mulimu gwabwe okuteekawo enkola ekwatagana ne ssemateeka oba ssemateeka agambye nti elections must be free and fair. Free nti akalulu kalina okuba nga kaddembe. Lwaki batugiddewo eddembe? Kati tukomyewo tubagambye nti bwe mutusibira ku mikutu gya radio ne TV ne social media, eddembe eryo lye twetaaga okuwuliza okuva eri abagenda otulonda mulijjeewo. Twagala batuddire kubanga eri yali proposal. Electoral Commission teyina beetu kumala gakyusa nkola yakuba kalulu mu Uganda. Balina kuddayo ku palamenti bakole etteeka, right, erikyusa engeri gye tulonda. So bwe tuba tubagambye bweba kituufu ddala bagala kuyiza bannayuganda bangi mu opposition bavuddeyo ne bagamba
virtual elections oba kakuyegewa radio ne TV n'emitimbagano atujjako eddembe ly'okuwuliziganya n'abatulonda baddeyo ku drawing board babitereeze. It's not too late, right? What ali akaseera okuddayo ne barefininga. But also waliwo abagamba nti akalulu already kabbiddwa. Akalulu already kabbiddwa. Akalulu ka Uganda ebiseera ebisinga Museveni yalangibwa fe aba opposition tumanyi nti si yakawangula. Okay? Balina enkola yaabwe. Kati nze nzikiriza mu People's Government etwalibwa Dr. Kizza Besigye. People's Government yajjawo nga tuwakanya okulangwa kwa Yoweri Museveni Kagutanga president. President waffe Kizza Besigye ne yeeranga. Okay? Nga protest awakanya okubbibwa k'akalulu n'okulangibwa kw'omuntu ataayitamu. So tukimanyi, abamu at least tukimanyi ti government eriwo eya Yoweri Museveni si ye government yatwala akalulu. So waliwo already abagamba nti akalulu ka 2021 kamaze okubbibwa, right? So batuleke twogere ne bannayuganda tubasomese tubabuulire lwaki kyetaagisa okuwakanya effuga bbiri ya Museveni eririko. Bamaze okukabba baleme tujjako na ddembe lino genda kwogera n'abantu kubabuulira Uganda kye kino abbe ssente zaffe yoono anywa amata g'omwana waffe yoono, right? Bakabba nze ndowooza yange nti bakabbe tukimanyi bakabba ze simanyi bulungi bwe bakabba naye manyi nti bakabba akati oba ekyo kyaggwa bakabba. Don't take away from us, like tebatujjaako nali neddembe ettono lye tulina ogenda okwogera ne bannayuganda obbasomesa. Okonye ku kintu ky'okwesimbawo ddala kituufu ogenda kwesimbawo era ntebe ki oba kifo ki ky'otunuulidde? Bannayuganda tebamanyanga kifo ki ky'otunuulidde ky'ogenda kujja kwesimbawo. Otyo weebale kutuukaawo engeri gye batutaddeku kalulu kakuyegewa radio ne TV aba record TV mwenna abampuliriza bassebo ne bannyabo buli omu alina akalulu. Nze Stella Nyanzi ngenda kwesimbawo mu kifo kya woman MP nti akiikirira Kampala omukyala. Kyekifo kye ngenda okwesimbawo. Abantu abamu bambuuza Stella tumanyi nti oliwa FDC. Ogenda kujanga wa FDC tukulaba naawe opampinga fist ngo wa people power. Ogenda kujanga wa people power, ogenda kujanga independent. Ekibuuzo ekyo si kye kisinga obukulu. Nze ngenda kujja. Abakakiiko akategeka ebyokulonda batuwadde kalenda etulaga nti nno tugenda kuba akalulu ak'omukulembeze w'eggwanga akaba MP baffe ne ba councillors, right? Kati nga pate yange ya FDC ekyayita mu mitendera gyayo nja giyitamu emitendera egyo tugenda kukola primaries mu FDC tusulemu omuntu anaatukiikirira ku bifo ebyenjawulo buli kifo ekiriwo. Nja kuyita mu process ya FDC naye ate ekisinde kya people power kyo kyekinnaba kungamba nti Nyanzi olw'okuba oli mu FDC tukugobye. People power nze kyenjagala ko egamba nti jangu nga bw'oli oba oli wa FDC oba oli wa people power oba oli wa DP multicolor mwenna mujje muki mu people power. Kakati bwe baba balina platform nga yaba people power kujja kwetala mukakuyege ojja kundaba ne bereti nga bye bulu wange wansi. Ontegera muganda wange nti olw'okuba lockdown ya corona okusiba ensi ya Uganda kwatuzzaako emabega mu ntegeka z'ebibiina okusunsulamu abagenda okukiikira ebibiina. Essaawa ne tusobola kukubuulira nti nja kuyitawo nga nina flag oba bendera ya FDC mu kamyufu. N'olwekyo ngenda kwewaayo mpite mu kamyufu ka FDC. Essaawa eno twandibadde tumanyi nti Nyanzi yagenda ku bendera ya FDC mu kamyufu.
naye olw'okuba people power teŋŋamba nti olw'okuba oli wa FDC tojja kujja mu platform zaffe kuba kakuyege buli lwe nawulira nti aba people power balina kye bategese balina gye bagenza okulumba abaagala okwesimbawo mujje mwetabe mu kakuyege ng'era ŋŋenda aba FDC be bagenda nga neera ŋŋenda kubanga bwe mbagenda kwesimbawo mu Kampala people power yawamba wadde we waba FDC naffe tulina amaanyi mu Kampala omuntu alina okubalansinga eri ate eryawo. Dokita, singa toyita mu kamyufu ka FDC nga bw'ogamba kiki ekiddako? Olw'okuba nti nze nzikiriza nnyo mu nkola ya demokrasiya enkola eyo eragiri etubanja okukola mu ngeri ennuŋŋamu ate nga ya bwenkanya. Bwe ŋŋenda mu pate yange FDC mu kamyufu ne wabawo omukyalo omulala n'omulala ne bajja ne bavuganya nange ne bansinga ne bankuba olw'okuba mmanyi nti ebibiina by'obufuzi birina amateeka agatufuga nja kuwanika ekibiina kijja kuba kisazeewo nja kuwanika mbiveemu kubanga ndi wa FDC. Democracy ankakatikako okugoberera ekibiina kyange entegeka ze kiyina n'ebiragiro by'ekibiina kyange. So ng'omu ku bantu abawakanya efuga bbi n'enkola ya nakyemalira mu NRM sisobola ate kulabika nti ate nange bankubye mu kalulu akamyufu ate nenzija nga independent sijja kukikola kubanga nzikiriza mu democracy. Bwe banankuba nja kuwanika mpagire mukyala munnange ajje yesimbewo ku Kampala naye nga ate bannakampala njagala bajjukiza n'abannakibiina kya FDC nti bwe ntunuulira abakyala mu Uganda abasobola okwesimbawo mu kifo ky'e Kampala ze sinalaba mukyala alinga Nnaalongo Dr. Stella Nyanzi n'olwekyo kakuyege nja kugenda era ngenda n'amaanyi mu kakuyege ngenda mu maanyi mu kamyufu nzija mu maanyi okuvuganya wano e Kampala sitidde kamyufu sitidde kuvuganya ngenda mu palamenti ng'akiikirira Kampala mukyala. Ebyo bye bigambo bya Dr. Stella Nyanzi era tetuyinza kwongerako ali eyo ng'otulaba era ng'olaba akanyomero ka Record TV kano aka obiraba otya bw'atyo ensonga ezo naye bw'aziraba. Kankomewo eri gwe Stephen Mayombe ate osobola okutuusa ku balabi ba Record TV amawulire amalala agavudde mu bitundu by'eggwanga ebirala.